Wanda bawa. Mumwayimbiranga bakombozi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya, n'ompereza amanya. Nenga sula mu kyoto kino, n'enkusembera edduwa, n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja, amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi. Ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ng'okumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata n'embizinga ne mwandika kapapula. N'embisula mu nnyanja. N'ensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna, alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna. Sangeba ku namba 075 2 87 15 15. Saba manya nakosa abalaba nakosa amanya gye mwayimbira. Omwana first born wange wa myaka 10 owuwo wa myaka oba 3 mwemeka. Emintu efe byawukanira ddala. Ane madubala njagala omulabula. Bwe njewa unamba nze kulya mmere mbasigiridde ggwe. Bwe mbakugulidde mmere full stop mbakugulidde. Wavudde n'ogamba nze nakugamba ekigambo kimu ntosiba oyo muvubuka yani. Oyo muvubuka oyo w'embalabe yani ye lama. Nenga ava kulama. Lama teyalimba. Mu batikitoka toziika ne bafia tobeerayo ne balwaza ne wabera musibe ate ngoli tikitoka. Obumu bwa magemanyi. Ekyokubiri. Ba tikitoka abakubeereddewo ebbanga lyonna. Kubanga ne mu kusonda sente Donias yakusondera kakadde kalamba. Ngoyagala ogende Saudi Arabia, ngoyagala ogende Dubai. So oli wabayogedde ntobeerawo kyo tekimusibya. Ate yakuma yogera bwogezi kigambo. So gwe bojja n'ogamba mbuje kifulu figa mukwano nze mbanze kula mmere wa Haruna mba ne sente zange era nawe bonsaba nkugulira nawe n'agamba asi atali asimanyi takoze ki musimanyi nabadde ndi emmere njagala okubajjukiza bonna baali babavubuka abo njagala mubabuuze bulungi nasooka kwa Kashiya nasangawo omusajja nga yali alina open roof simanyi namumanya motoka nga mpya benzi mpya nanga nasanyuka nnyo okundaba n'ajjayo bando y'essente bweti n'atandika okumpa ssente ne mugamba nabano ndi nabo bonna baba wa sente bonna okumanya ne babawa nabali bayimiridde libe nali simanyi na mugamba nti nabo ndi nabo njagala oyo muvubuka Yugi ayogera amazima njagala oyo mulenzi omulala yani oyo yanvubanga Bigijo ayogera amazima n'oyo Donias abulira amazima bonna baba we sente so yali awanze nze kale mugamba abano ndi nabo nabali bayimiridde wali ku byabwe ngenjale baluma ne mugamba nti ndi nabo naye nga simanyi nga saze nabo omusajja bonna nabagabira sente yalina bando bweti yasanyuka kundaba wali kwa Kasha kati go ngama muno nali ndye mmere simanyi balinga tebali mukwano sirimu eyo level ekyokubiri nakwasa big gundi Yugi sente zokusasula emmere nze kenyini ne mugamba nayawula sente embaga zino zakule mukwate zino ezo nga tezina kusize batuwadde buza Bigijo era bwe twatuuka we bayina biiru ate bwe twatuukawo buli muntu yatumya kyali ayagala nembaga mate yange mugijjeeko kuze nabawadde eyange temugijjeeko temugibala temumbalirako buli muntu alina okukola kyayagala nga sente nazibawadde dda kati gojja n'obologa n'olya biiwo nze sinoonya mikwano sinoonya kumanyika sinoonya ate nze siri mukwano gwabwe era nkibagamba nabo bakimanyi nze siri mukwano gwabwe sagala munandukireko munkolereko erinnya buli gwe mpulira agamba omukazi oyo omukazi mpulira omukazi alema bega wa Donias sibera nkoma bega wa Donias muyamba lwaki lw'abaana ekyo kimu ekyokubiri Donias bamuyingiza mu ntalo zatamanyi mukazi wattu bamulwanisa entalo okubanga balanga ebivulu by'okusika obusolo ekyokusatu mwina kye mutamanyi mwenna njagala nkyogereko nga nkinako bukakafu bagala nkijeyo video Doni oyo akakadumpuni kasiba Donias ya ekyo kyenakuza mwezi nga mmeka ku police ekabalagala kyemutana bakumanya mubadde mukimanyi oyo ogusajja gwenda bagulengwenjere ko kwasamye ya Jefu ate oli Jefu ne mumulaba kemba za mugwa muziringa embayiza mawuka ate yali bubinyina okusinga kino kijijemba bwe najjayo video za Jefu mugenda kutya tenja bitanze temumanyira omusajja Jefu ne yegano akakadumpuni ku police mu maaso ga police bwati
talina kyatamulangira n'okuwunya avaamu amazzi agawunya ekivundi. Ina video bwe mutankwata bulungi ngenda kugita. Njagala mubuuze Nagudi oba kyenjogera si kituufu. Mubuuze Mukasula oba kyenjogera kituufu. Mubuuze Asha Nabuzi oba kyenjogera si kituufu. Oyo mukazi awala wa Donesa bamukwata kire ekyo kyo kyalwa kumeka. Nga tunagenda mu kooti mutemanya lwaki ajjayo empapula. Yasooka kusiba Donesa ne bimulema ekabalagala osiwayo mukwana wange ne mukubira ne mugamba oyo mukazi musonyiwa omute osiwe kabalagala mugendeyo. Njagala mugendeyo. Mugende yawo mufune information entuufu. Yamusiba bwamusiba amulemwa. Nkubira osimugamba oyo mukazi mukwano gwa bamusibidde ki nabimanyako nga bampitagana munange ono gwe basaba bazemu musaba balowooza nti nze byendimu ebyokusiba. Nze sifa kukusiba muntu mbo banjagala nnyo okusoma. Bwe nkudisipulinga muno otegeera ekintu kyobadde okola kikyamu nga nkujjako losire kyenkwagaza. Mujjukire oyo mukazi yagamba mbu nakuba omwana we nanzigulako emisango gyekisusu nga tegiriyo nagamba nakuba Doniasi ababasaba bujibuzi tebamuyina. Nze nasitula polisi nama nengamba polisi mugende ku ground babawe foto giri yenna ow'ekifo. Bwe mbanga n'omwana we namukuttako bukwasi wenti kumukwatako bukwasi just okumanya akadumpuni ako kasiru natoka n'okukabuuza nga tuli awo wenyini ne mugala lwaki omwana omutambuza mu bantu abakulu tuba n'endwadde nnyingi abantu abangi batunuletawo omwana. Nze nga mmanyi kantu kumbe ye alina kyambalirako anonyako platform agenda yesiba ku basajja yesiba ku zoro yesiba kwani buli muntu amuwa olubuto buli muntu Jefu atoka n'omugamba ku polisi bwe mbaye wano stamp gye nakobakako mu mmotoka nakola olubuto tugende ku deni omwana ngo Modoni Asia. Jefu nina video si audio si audio byenjogera mbikakasa. Nina video si audio. Nja kuta video mwenna mufe mulabe Jefu Abalwanya. Wamuloza Asia abadde abalimba kyagambye nti mulaba omusajja atulwanya. Musaga n'ensi. Namugamba maaso ku maaso. Ti wano start gye nakukabaka katenga nakukola mu mmotoka. Boboza ni bafuna olubuto. Olubuto aliwo abasirikale basale, aliwo abaani bamakaka eggulu, omwana muwa baani, obeera utawo nga tamanya tata wa mwana mutuufu. Neweeyita muko omusajja. Lwaki tova ku bantu esijireko ewummule mirembe? Wasiba Doniasi yekabalagala bwakulema okusiba oyagala kwenunulira mu musango gwange ajjayo empapula. Bw'oba wajjayo empapula nga toli mubi lwaki wakubira yuggi n'okubira neyayita polomoto oyo omusajja omulala gw'obeera naye n'omugamba nti jangu tujje empapula mwenna mumumanyi. Yamugamba oyo promota jangu ojje empapula omukazi gwe tayimirira simanyi biki ye lwaki omulikomendingako ebigambo ebibi ennyo. Omulamuzi yasoma ebigambo omukazi oyo Nagudi nga tosobola kuta Nagudi era Nagudi etagenda kudda ku bigambo bamuwandikako nalipi ogugoyo ogwamulema nalipire ogwange ekyo temukitumudde temunaba kukyogerako. Njaga Doniasi aveyo ayogere wano ani yamutwala ekabalagala ku polisi bamusibira tekabalagala ne Jefu najja buli omu najja abasajja ne bamwegaana maaso ku maaso ngaba bamwegaana bonna nga bagala Nagudi. Lwaki akakolobeko omukazi ako mukazi gwe nvaako sibeerangako naawe wadde olunaku olumu tinabeerako ewa kitawo nekitawo simumanyi. Manya ekintu kimu bakyayogera nti wajjira ku biveera mu bidongo mu biveera bakugjeeyo eyo wakabula soko baludda bweyo ebudimbe ebudingidi eyo eyo enkoko gye zisula mu nsiko gye bakujja wajjira ku bidongo boto wojje Kampala. Nze ndi Watchard ndi kiyenje kya city sibeerangako wammwe. Njagala kikofiira aveera ayogere wadde olunaku olumu lwe nasula ewuwe gw'oyita kitaawo mbu namusobya. Njagala alwogerawo ng'ate Katonda kyebula mu kooti babakwasa Bayibuli mmwe ate ne kalimba ne keekakamiza kati gwe atamusobya munnange gwe omulungi ennyo kunze naawe ani ali obulungi
Oluja luno lujudde parking namba zizo. Nejo tugamba nti yo siyo. Obusente bwajja musajja yabukulyako. Yabukulyako ishwe. Jefu ekikutawanya busente kubuwa Jefu. Ani yagamba kwegulira abasajja. Mbate baba wange mu Italy. Simanya atana ko ina kadduka batoto kama musajja muzungu. Kata ekitofu kyekiriwa. Wewe no imira ku TV no kola statement etakwataga na mbate baba wange simanyi muki. Mu Italy wayogedde muki. Ate omwana mudduka vugo ina. Mama nanda bekalabika ngo mu Italy azala akaberege. Goto swala kulimba. Bosirika ko botoka. Kubanga buli kimu weekuba nkugambe Bible eyogera mu Isaya nti olulimi lw'omulimba teruli aba mukisa. Tosobola kuba na mukisa fa chifufuda success kubanga twogera mazima. Kati batugambe nti bawo simanya ali muzungu abera muki mu Canada mbwera ogenda kumumitinga kumulaba. Ngato ogendanga. Waja yempapula ng'ogamba ogenda toja kubeera ngato ogendanga mama. Osimbula ditu kwerekere ko airport. Swaitani amajini nigana no katunu ya namaso ngakuluma gwe kabyo tunulanga etanga wuzi gwe akantu mtu akanto baka kajja muki katunulanga ebisokomi ne wesiba ku bantu buli muntu mumazeke mirembe kikofira mu mazeke mikwana abaya na mukyalo ne kampata kyajjayo lwa musajja ngambe bigambo ngakaba amaziga dina audio ngana mbo manyira nganzita omala maziga kikofira gakaba bonna mikwano gye gimuwaddeko nina audio zizo na wano kasito weroga nange nganzita nja kuzita musajja akaba maziga nobaka donka mbabo mujjeko babudu mulasi bonna bakaba wabavuma bano bakunkumula abayimba kadonkamu bafuna milioni 10 gwafuna nkaga wasoka kufuna 4 nofuna 2 go yogerera nina audio yo nange kanyinwa bingamba wayimba luyimba cyo kufuniseza yedije kikofira kuzita zizo namubu munasaba kitawo zizo musome bulungi uyo njagala ogambe bo yegane mbite bibi nabi muweleza bena mbo yasaba kitaffe ate namuna ikogera kagalika engere kazamanya yasaba kitaffe munanga kitaffe yanyiga agenda yatonde kitaffe kitawani nzugumanje banzala gomanya je nava go komanya konza nsi yaleto manyiro manje nava nzo ndi wocha odusibana je na banzala semanya omanyiro jo ngalaje nakola wa usikalo nchajukirayo ompitanga gwa ayenze ku atika fuza nzo namusajja soko kuneba kako mumanyi negwe nakati mumanyi kuba nswana yi fetu ina abasajja omuntu alina abasajja anyiri afana nga bana amatama hagalike nyama abatunulikako mu stress abajjudde muwanka obusolo muwamanta buwamante kofunye no labanga ensi yona mama notaliko kweyogeza munange ndo bakuliyeko nange nga wenkulya koma nyoko wakaforumbe swaini sulu urode bwembizi bukati mvirako ddala mu bintu byononye erinnya linonye nvaako nzokola eryange salikola naawe mugamba mbu nonye erinnya ani anonye erinnya kunze nawe ani anonye erinnya mboteke emisoro gyo kusika obusolo musike bijanjalo musika abana abantu obusolo obutanawera abana abato mubasise obujanjalo bwa wakati we musikange ngebigaga ensi yona na mujolo nyine mukola ebibbo mwina sabo damba buli muntu fukamira mu bibbe byabadongo tekemu ensimbi te mwana abana bange munange bawe ku center ofuna oluzalo ko manyeko wabazalawa ye wale bazadde koddi bannanga social media bawadde emirembe ne mugenda sasuli ebikolimo ne bwonoologa n'ogenda ku mayembe agafaana gata nga sina kye nakukwata ogenda kunsobola kuba gwe wannoonya ekyo katonda akimanyi ne mweraguza kyovula muloga abantu ng'ebirogo tebibakwata kubanga ensobi zammwe mwazeekolera mwekolera ensobi zammwe mugenda mugabatukala n'abantu omuntu omuwaayiriza gwe ne wefuula omulungi oyagala okupitendinga buli kaseera mbweyogeza ng'omuntu oli muntu gwe beobeeranga nabejjuba boogere bategeere nga toli muntu
gwe mukaddiye mwesi n'amalavayo n'ayogera omanyi kye wakola mukaddiye mwesi abajjukira ddiye mwesi studio mugimanyi mmwe omanyi kye wakola mukaddiye mwesi gwe nakati akukuluma akaaba n'obufumbe wabutta olwokuba wakula amataka gakulye eno ku bukongovule toyawaana kwawula eyakulimba nti olina akabina kakatambula eno ngakwekweyeza yakulimba bulimbi wetereze mukwano ate lya ku mmere emba ziddeko lya ku mmere amagumba gaddeko ennyama lekera okumanyira abantu lya ku mmere tulina obulumi omuntu atalimba mukama yamugabirira kyova olamunwanisa naye nze sirimba nze sibuzaabuza bantu ebeera NB ebeera B tewali nsonga wakimbuzaabuza omwana w'omuntu tewali lwakimpulitendinga nakeera kumakya nebagamba nti nvudde ku babuloga saabazaako olugalo omuntu gwe nnina alinga gwe nnina ye Jenkins Mukasa ate naye si buli kaseera nga bino nabanga kote nemundyako nemugula obugoye obupya kati ndaba n'obugoye muli mu busiiwufu bwe nabaleka mbe mulimu noza views tezikyawera okete n'ongamba mbuno kontenti wange mujje ku mukutu gwo mu biki ate n'okwata eddoboozi yange natandika odizanyamu kaliyoke liyale busirwa n'abakino wayonka buyonka baba bunywa swayini fulu zino nagobagananga nabali abaana ba Benson nga gonka valinga basibe ba Benson abo kanawe ate byokola kanange njensi begwe ngamba gwatalina nyansi checha kulemewa walukaga n'omwana walukaga omukweka nvaako munnange nvaako nawe nvaako nakumala nakujjako omukono nvaako mugenda mukole ne mugenda munyiga amagulu ne gazimba ne mulowooza nti mulina ipusi ezo jimu ze mukole ezigeza obutumbugulu nze Katonda yantonda bw'atyo oba nfaanana ntya oba ndi mubi it's me sigenda kubeera gwe never it's me so eyo nga tuvuddeyo abo mbajjako omukono naye njagala mbannyonnyole mutegeere Donias yasibwa ku poliisi ekabalagala onakuonera idengenda kudamba we nakuzo mwezi naye nga tetunagenda mu kooti ono nga nana kujjayo empapula nga tetunagendayo bwale mu musiba agenda jjayo empapula ayita ne promote eyimira Donias najjayo empapula ayita ne yugi bamugamba nedda ffe twasalawo twayimira omwatu amuyimira tetugenda kujjayo empapula teyakoma okwo bwe mungamba mbu yawaayo sere zaali mmeka Donias yazimwe Jefu aziweeyo kuba Jefu Donias omusajja yamwina ekiri kodikode omusajja Doni yawusula naye ekyokusatu sente zeyasondanga ku live Donias yasula mukomera agenda ku live ngalangiramu n'agavuluge mbu agenda buulirira abafumbo mbu basika obusita ku poliisi era nere yamututeyo nze nina video sina audio nyena ati pata wano musasaane ne Jefu mumulabe emba ogwo ogulenzi oguli ku social media kweta ku Jefu sigwegwo ogwo kupulita oba nako gwala Donias simane sigwegwo Jefu si yoyo nze Jefu mwina mumanye ejjana netonda nangamba nti muganda wa Donias neyita Raymond ngendo mulaba nga bweyaje wende asirikale banga bamusaba kadi nga kadi ayogera manya malala na mwana ayogedde malala ani nabala bamuyita malala ne mugambe kitufu oli kikigweyo saagala agendayo wonge byo tebinkwata konze bya abantu bagezi abayita aba State House nze Said njagala okwogera ku nsonga n'ensonga ya FDC tajogeddeko dda mulekera okupretendinga Uganda mwagala bufo bomulira musendeza mmwe era mukirize mugane nti abantu abayita opposition ya Uganda basiye Museveni mu ntebe bana Uganda bawagire byobufuzi muwagirenga mugendera nze sida mu byabufuzi nabiko wate nabimala bagira omuntu omu Museveni kemamula sizungana ate sagala mbalimbe tusobola kungamba nti Museveni tali mu ggwanga mutabani wa mututte yandi balemeseza bajeno wa defense minister wa defense amututte jeno na rais amututte ne mudde wano najjana nkumi ne mulwana ne mwayuze empale nga nakasalari wali ku nnyindo nga ntebe enkalu ne mukubi abaana b'abendi abalala emiggo lwaki mutusirwaza okwenkanawo banna Uganda lwaki mutulima ndi Uganda ina opposition ffe tuliwo nga ebisiikizo bye mwe mukosa mwe mulye ssente mufune emiriri gy'ensimbi n'ebifo mu parliament mukyogeze mazima Museveni asitudde minister wa defense amututte Jeje Odonga amututte mutawaniwe daja asabu kitutagitutte
yeke nyine ntale jemuka natali wagenze entebe ajeseewo ne mudda kwefudisa okulwanagana okweyuza empala abasajja bakulu abazukulu boli bagamba ki abana bogenda bagamba ki nalibe musajja mukulu nyo wati mungi nyonyonyo empale bajiyuzize no akatipa amanege eno bamuyiziza sati eno bamu abana bazukulu boli bagamba ki muganda wa ensoga najigamba ki lwaki mubuziza buzza bana Uganda muntu gambe kimuntu mwe musingo kwagala Museveni okubeera mu ntebe tukimanye lwaki mulimba abana b'abantu basibe okuba twagenda mu kulonda abana b'abantu basibwa bali makomera lwaki nga mukozesa amaanyi ago nti musaka kwegatanga bana b'abafuzi mwena ne mujja abana bali mu makomera abana balina bazadde babe balabirira balina abana babe baliisa lwaki musaka kwegatta wamu ne mujja abana basiba bali mu makomera bana b'abafuzi dabaza mu Museveni asobola okuliwulira Sebujungara yayimira n'agamba nti baleeta kalukumi mu bibiri sente zaagana okutulako ne bayita fuso nosigala ng'okyagobera ebyobufuzi bya Uganda nosigala ng'okyabyogerako era newuunya omwana akwata simu ye n'ayogera ku byobufuzi ng'entebe eri wali nkalu wali nakasaba mutambuza ebigere ne mugende mulwanire kajja nswali lukwago otuswaziza nnyo bannaye mutuswaza mulekeraawo okukubisa bana Uganda emiggo mwogere kigambo kimu musibye Museveni mu ntebe temudde mukwekwasa muntu mulala n'omu kubanga gw'olina red card olina red passport bw'olwala nga bakutwala magakani bw'onyiikako bw'otiika bakutwala nga bakuweereza 5 bw'osungula nga bakuweereza akawumbi Mukama Katonda ensi eno lwaki togikuba balayini ezikira lumu bantu omusana kusaanawo mufe nga muwunyeera bantu mme Katonda agenda kusala omusango gwammwe ate Museveni aliyingira eggulu ne mutayingira ggulu mmwe kyenkibabuulidde Museveni agenda kuyingira eggulu bw'ati nga Yesu amuyita nga batuula wano mmwe muyingire geyeena kubanga mmwe balimba basooka basajja bo bannabyabufuzi mwatufuula bakataala mwatufuula basirusiru mwatufuula ebizezengere byammwe eyo saagana agenda kuba nako ebyobufuzi ono omulala tusuubiza entebe ali mu bazungu azanya firimu ali mu kutongoza can you imagine sajja amugamba muti si byakuyimba n'awakana kati Museveni ali mu waputuli gw'oli mu kutongoza firimu gwogwo omukisa gw'ofunye entebe enkalu gwanga ine gwanga liro okubwa Katonda ate Katonda tasobola kutwala Museveni kati tasobola era bakisawo temutawana ezisala mu Jesu nyo kati kuba kino kibalaga ki kino kimumwalabire ku kino kibalaga ki nakatwa Esther nkubuzaako hawayu nakayija kase mugerwa Daudi ono siye mugema yennyini Misha darling yele sama how are you nze njagala banjagala batanjagala sibaga n'obeera kuno ng'ovuma gwamanyi omanyi okuvuma omuntu gw'olaba ng'ate bw'omuvuma omusajja amu n'azimba ekisaawe n'agamba kaneeweeyo n'agwa mu butonga maleyo nzimbire Uganda ekisaawe kuba ntambudde mwayogera ekisaawe tekituukagana mutimbagano tekiri ku mutindo era simanyi sekafa simanyi biki baavuddewa nalabyeko omukulu aswala nga tunula pretendinga bwati atunula grit eyo nayenna ng'ayidde ebigambo bye kino kireka walukwago kino kireka walukwago naye alina ekisaawe kya KCC akikulira era afuna omuliri gwakyo buli mwaka akisayiningire sente kikulekawa abakulu abakulira emipiira kino kibalekawa tolambulanga ku kisaawe okyogerera ebigambo muli simaki amanakanya bali mu kutendereza amu bali eri baweereza message batendereza amis kigundu mwaba mmwe mwali muganya ku appreciating amu kati kino kibale banange tutendereza tu appreciating ebintu bye tuyina tweyagalenga bana Uganda nakugambye teri kigenda kusinga nsiyo ne woba oli ludda wa ne woba oli wa Uganda is your country togenda kufuna nsindala abasajja bano psychology batukwata mu mind psychologically that's why you got to emancipate yourself from a mental slavery psychologically batukwata mu kyova batukola sira base makerere omwana asoma mwa usoma ngaza Napoleon zabaga kizeri mwabuzi wa president funo musala era tuvaza si complaining anga balala nze ku bantu milioni nkaga kwana mutano Museveni wabaye ampe kifo nina mu appreciating I never complain but ali ngoba which is okay opposite yokozesebwa kubeera kugobwa ekimwe kye kibalema contract bagwako abantu teke bangala abantu teko tuli milioni na mutano atano nkaga Museveni yapo bwa advisor nsasulwa lwaki complaining ane nwana
ninakola mirimu gye. So eyo nana yo tuveeyo naye mujje mu buddu bw'endowooza tuwagirenga ebintu ebyaffe tuwagirenga bannayuganda tulekerawo okuvuma ng'ananga buli kaseera buli muntu kyakola ne mumuvuma gwe oyagala naawe erinnya osooka kuvuma lya fulufigo lisuule oyagala kumanyika osooka kunninnyirira lwaki onninnyirira mukazi gwe nono tugenda kuneesibako mbu kitaawo nange y'omu nze omanyi oba gwe oli mwana wansiriba oli wakati nvuma wa oli wakasiriŋŋanyi nkumanyi n'okumanya gwe manne kyewaddira gwe oba waddira miwumbo oba miziringu sikumanyi n'amanya g'amatufu tewali agamanyi buli nnaku ogakyusa wayita musiraamu wayita mupatiri wayita musimanyi muki nze ndi mulokole nze Jennifer Nakanguubi Wocharod nze sita bituma tasina lutalo lwentya bontakwako otalo ojja kumufuna zisimanyi na muziro gwe waddira miwumbo sikumanyi amanya g'amatufu likaseera ogakyusa onesibako mbuno taata waffe kikofiira yeddira nekyeddira yesi kimanyi kuba si yanzaala tewali nsonga kimubuuza ekikaaki tiyeddira ki omusajja atali wantalo atali wa bigambo tusomotesa mu bigambo erinnya liyita buli wantu because gwa akadumpuni omugobyeko emikwano bakazi bakapo kasaba yawulira omusajja oyo abana abayimba ennyimba zaabwe banabona kasaba yawulira omusajja oyo nze munaye simbangako kadongo kamuziwa katonze niraga mafini nze ne muyigozi saayimbamu wandabawa mwe mwayimbiranga bakombozi nze saabamanya nako saabalaba nako saamanya gye mwayimbira omwana first born wange wa myaka 10 owuwo wa myaka oba 3 ebintu effe byawukanira ddala oba bakulabanga okulumba denga buno obukupa onna otunulanga enkulukuku ne balowooza nti oli muto abantu balowooza oli muto tebamanyi mbu ennaku yekusibiddeawo wonna otunulanga amasaŋŋanzira nze sikumanyi siberangako naawe nvaako eyo tuvuddeyo njagala okwogera ku baana baseka n'omumuzaata kyannaku nnyo omuntu okwerekereza kyannaku nnyo omuntu empologoma omusajja eyayogeranga ensi neewulira motivation speaker nkugambe bw'omusanga mutuge gwamuli okumpi bw'omulaba nga alina kyagamba tugamutuge nanti bisaaniiko motivation speaker nakikabira dda ku live n'akaabira omusajja nga bamuleseewo oba towooma balina okulekawo bw'oba towooma obuulira otya abantu bafuna abasajja oyogera otya ku bintu by'okwegatta nga tolina akwegattako dakiika 2 woba olaka omusajja olagako bitundu mikono je nembwa yange ojagaza ki batadde okomanya kanaazeko ndabanga akaddugala motivation speaker ba Uganda mutusobedde omuntu atabangakona omusajja wamufuna naawe obuulirira abafumbo ne bannange tumanyiddwa abantu abalina abasajja kati ne osanga bawo omuntu ng'akutte era bannaye Katonda yanyamba nampa omusajja omutegeevu osanga bawo omuntu ng'akutte odi yako akawulira nadda ne baka n'akaprayiningira omukazi n'ayagala okwetta abakazi batobye n'abasajja tomanyi kibakyaddaase kubeezaawo obufumbo bwabwe gojja osimba engereka omusajja bamwendako omusajja bamugabana ekintu kye batagabana mu nsi ye musajja toddangamu n'okuboloka gwe n'okuvuya ng'oli ebisasami ebyo omusajja bamugatta omusajja asobola okwawukanya n'ennyoko ne bayibuli eyoga nti kyova olireka nnyoko ne kitaawo noyagatta n'oyo maama we sawa tosasobola kumweyambula bali kitaawo adde okukulaba akasunda emabega bawo asobola okalaba ng'okamba gwe baba bagabana ng'omanyi akantu ako akakantu bakagabana okujjako gwe atayinira gwakyogera akakantu bakagabana omanyi kibayitira omusajja gwe oba omukazi omanyi kibayitira omukazi w'omuntu n'owulira nti mukazi oba amwenzeeko abaana banseeka n'omuzaata bannange swaitaani sibeera mu famire y'omuntu nga tamanyi nti alina amajinni nga mufuti mulamba sheek mulamba naye nga swaitaani ziri mu famire ye zasibamu zezingira ku bantu be kyannaku kyakuswala kyamaanyi kyakusomozebwa kyannaku
era buli muntu yayimiridde mu kutunda ettaka lya Nuhu Muzaata Mukama agenda kubonereza Allah ajja kubonereza mbabuli mazima temwani tunze musajja oyo bijja byaliko temwani tunze ttaka musajja oyo kwelyebase kuba omusajja oyo yakola kyamaanyi nnyo okulaba nga standinga nga family yewe bwekitiibwa lwaki mukayaniranga ebintu by'abafu bannange lwaki mwetemeratemeranga ebintu by'abafu ne mudda ne mu kamera ne mwetematema olw'ebintu by'abafu lwaki mukayaniranga ebintu by'abafu lwaki temukola bintu byammwe bannange waliwo ekintu ky'owulira n'olekerawo n'okwagala n'oyagala olekerawo okukola n'ogamba bandekeraawo okukola kubanga ebintu bya Nuhu Muzaata byewuunyisa enfa yali yeewuunyisa ebizo bibawo mu bimanyi emaali ye laba bwe engenda gyegendamu ne mutuuka okulamuza ettaka eriko ebijja ne muteekamu obupande omusajja yaguza yavuddeyo n'ayogera n'agamba nti abo bonna basayiningira era baaliko ne ssente baalya nakati njogedde nabo bannange kiki ennyo kyabukala kiki ogenda okukungula n'amalaalo ngo gasenze omwana bw'oba watunda ewuwe baakuwa ate kati oyagala ki ofa ki n'ensi nga osobola okufuna amaanyi agatunda ewuwe baakuwa kati oyagala ki ani abagamba nti mugenda kungula ensi eno abantu berekereza mu bulamu bw'ensi neyerekereza okulya akantu ke yeegombye n'agula ettaka n'agamba nkolerera abaana nteekerateekera abaana nafa ne mwetematema bannange kino it's unbelievable muno mu nsi omuntu agenda kubeera naani era muntu agenda kulekera bayabugagga be agenda birekera baana bino nebaza Katonda nze sina famire bino byongera okunyinya famire bino byongera okunyinya abakazi twagambanga nti oba bannange bwowasa ku bakazi naddala abasajja abakuzeemu abo nga bakuze A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Nenga sula mu kyoto kino, n'enkusembera edduwa, n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereze ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752 A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Nenga sula mu kyoto kino, n'enkusembera edduwa, n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752 87 15 15